إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أولغانا ببتيبوا نوانيزا ببتيبوا أبكر زبالونجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا تبزو اجتبا الله تبارك وتعالى hatukum yebbanga lino lyonna nga tukyali min al ahya tumwebaza ekitiibwa Allah olw'ekyengere ekinene ekyotukuuma nga tuli balamu ate era olw'ekyengere ekinene ekyotukuuma nga tuli basiraamu tulina okumwebaza ennyo Allah tabaraka wa taala mu bigambo byaffe mu bikolwa byaffe mu mbeera zaffe kana okwebaza Allah azza wa jalla mu bigambo n'omwebaza n'okwebaza Allah azza wa jalla mu bikolwa nobeera ng'oteeka amateeka ge mu nkola nga weewala byonna bye yagaana ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala ne mu mbeera zo zonna nobeera nga weebaza Allah tabaraka wa taala abuluganda biyitibwa al usul althalatha oba thalathatu al usul wa baraka llahu fiikum wajazakum llahu khairan ebikolo ebisatu ensonga eyo baraka llahu fiikum wajazakum llahu khairan nti twatandika okutunuulira ekikolo ekyokubiri ekikolo ekisooka twakiraba biidhinillahi jalla wa ala ne tuyingira mu kikolo ekyokubiri al usul althalatha ebikolo ebisatu tuli ku kikolo al aslu athani ekikolo ekyokubiri wa baraka llahu fiikum nga kyekiriwa maarifatu diini l islami bil adilla kwe kumanya eddiini ya Allah azza wa jalla nga tugimanya na bujulizi wa baraka llahu fiikum wa jazakum llahu khairan nga tugimanya na bujulizi era twalaba nti eddiini ya Allah azza wa jalla له ثلاث مراتب wa huwa thalathu maratib eyina emitendera esatu eddiini wekitiibwa Allah tabaraka wa taala omutendera ogusooka al islam ogwo nga twagulaba tafsilan biidhinillahi tabaraka wa taala n'empagi zaagwo n'ebigukwatako byonna twabiraba biidhinillahi tabaraka wa taala al iman omutendera ogwokubiri al iman era nga kutuliko biidhinillahi jalla wa ala twayingira mu mutendera ogwokubiri mu mitendera gy'eddiini ya Allah tabaraka wa taala then waliwo ne al ihsan okuyisa obulungi era nako tujja kulaba bonnambiro nga twakamala okulaba omutendera ogwokubiri al iman biidhinillahi jalla wa ala tusobola ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akkiriza embeera zino wa baraka llahu fiikum wa jazakum llahu khairan inam kakati omutendera ogwokubiri wa baraka llahu fiikum wa jazakum llahu khairan nti twagulaba biidhinillahi jalla wa ala omutendera ogwokubiri al iman okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala wa baraka llahu fiikum jazakum llahu khairan al iman obukkiriza era ne tulaba mu nsonga ze twalaba biidhinillahi tabaraka wa taala nti obukkiriza obwo oba omutendera ogwo gulina empagi mukaaga otegedde ekigambo ekyo gulina empagi mukaaga era ne tuzitematema twazisanga mu hadithi ya Jibril عليه الصلاة والسلام حديث يا عمر رضي الله عنه إليم الصحيح بإذن الله جل وعلا نقالك امتنددا وانقالك mpagi بكرزا مجكرة جبريل ويجوم بك صلى الله عليه وسلم نقامبوزا عن الإسلام والإيمان والإحسان نقنا قامتم يتمرا إنسون جيزو بيتوكا كبكرزا بتوليكو الواليرو نقامت الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إذا فزو كرزا إذا حديث يمني كدوا حديث جبريل المشهور nga mbaka atema sallallahu alaihi wasallam empaji zobukkiriza
nga kwe kukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala wa malaikatihi ne bamalayika be, eyokusatu wa kutubihi n'ebitabo bye, eyokuna wa rusulihi n'ababaka be, eyokutaano wal yawmil akhiri n'okukkiriza olunaku lw'enkomerero, ey'omukaaga wa tu'mina bil qadari n'okukkiriza okugera kwa Allah tabaraka wa ta'ala khayrihi wa sharrihi, ebirungi n'ebibi byonna Allah azza wa jalla yabiteekateeka tabaraka wa ta'ala, era nga byonna birimu bulungi gye tuli. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Tuli ku kikolo kya kubiri ekya al usul athalatha mu bikolo ebisatu biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, era nga tuli ku mutendera ogw'eddiini ogwokubiri okukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala, era nga tuli ku mpaji ez'obukkiriza ezo, nga tuli ku mpaji esooka an tu'mina billah, okukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Twagamba nti al imanu billahi, okukkiriza Allah azza wa jalla, yatadammanu arba'ata umurin, kutwaliramu kuzingiramu ensonga nnya, twaziraba zibajjukiza bujjukiza. Ensonga esooka al imanu biwujudihi tabaraka wa ta'ala, okukkiriza okubeerawo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, era nga ensonga eyo twagiraba tafsilan biidhnillahi jalla wa ala. Ensonga eyokubiri al imanu birububiyatihi tabaraka wa ta'ala, era nga ensonga gyegenda okubeera nga tutunuulira akaseera kano era kadde kano kennyini insha allahu tabaraka wa ta'ala, okukkiriza obulezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokusatu al imanu bi uluhiyatihi, okukkiriza okusinzibwa kwa Allah azza wa jalla. Ekyokuna al iman bi asma'ihi wa sifatihi ta'ala, okukkiriza amanya ga Allah tabaraka wa ta'ala amalungi n'ebitendo bye ebya waggulu w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga ezo nnya bw'ozikuŋŋaanya ze zikola empaji esooka ey'obukkiriza gy'ogamba nti tu'minu billah, okkiriza Allah azza wa jalla. Bw'onoba munnange tokuŋŋaanyiza nsonga ezo nnya, tojja kufuna mpaji esooka ya bukkiriza. Omala kuŋŋaanya la budda wa lazim, oteeka obuteeka kuŋŋaanya bintu ebyo bina oba nsonga ezo nnya, osooka okola empaji esooka eya obukkiriza an tu'mina billah oba al imanu billah, okukkiriza Allah tabaraka wa ta'ala. Wa barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Ensonga ezo nnya ezikola empaji esooka ey'obukkiriza, tolabako ensonga esooka al iman biwujudihi tabaraka wa ta'ala, okukkiriza okubeerawo kwa Allah azza wa jalla nti waali. Ensonga eyo twagiraba biidhnillahi tabaraka wa ta'ala n'ebyali bigikwatako. Olwaleero tugenda ku nsonga yaffe ey'okubiri mu nsonga ezikola empaji esooka ey'obukkiriza, nga yeriwo ensonga eyo al imanu birububiyatihi, okukkiriza obulezi bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kitegeeza ki arrububiya, obulezi bwa Allah azza wa jalla, ay bi annahu wahdahu, kitegeeza nti mazima ddala ye omu yekka, arrabbu ye mulezi Allah tabaraka wa ta'ala, la sharika lahu, tewali amwegattako mu bulezi bwe, wala mu'in, wadde amuyambako. La sharika lahu wala mu'ina, tewali amwegattako Allah tabaraka wa ta'ala, wadde omuyambi. Talina kiyambi, talina muyambi, teyeetaaga buyambi. Allah yeemalira ku lw'okubanga ye yatonda w'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Warrabbu ne omulezi, eryo nyo linnya lya Allah gamu ku mannya ge ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, mu ku mannya ge min asma'illahi azza wa jalla alhusna, mugamu ku mannya ga Allah azza wa jalla ow'ekitiibwa amalungi. Arrabbu, omulezi, eryo linnya mannya ga Allah tabaraka wa ta'ala, era nga twaliraba emabega eri twali tulaba mannya ga Allah tabaraka wa ta'ala, ntulaba amakulu gaalyo ne embeera zonna ezaali zikwata ku linnya eryo. Wa barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Al muhimu nti arrabbu, omulezi, man lahu alkhalq, yo yalina okutonda, ye nannyini kutonda. Wal mulku, ye nannyini bufuzi Allah tabaraka wa ta'ala. Wal amru, ye nannyini kulagira, ye nannyini kuteekawo biragiro ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyo kyekitegeeza nti ye mulezi ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Man lahu alkhalqu, yalina okutonda, tegera ekigambo ekyo. Wal mulku, yalina obufuzi obwenkomeredde obujjuvu. Wal amru, yalina okulagira okwenkomeredde Allah tabaraka wa ta'ala. Fala khaliqa illa Allah, tiwali mutonzi okujjako Allah tabaraka wa ta'ala. Wala malika illa huwa, era tiwali omufuzi okujjako ye Allah tabaraka wa ta'ala. Wala amra illa lahu, era tiwaliwo kiragiro kyonna okujjako kiragiro kye Allah w'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala. Allah kyava agamba azza wa jalla mu suratul A'raf aya ya 5. Bannange mugende mutuliza buli aya gye tukoonako, mugende muzitunule aya ezo, mufune tafasiri zaazo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, mweyongere okubeera nga muli bagumu ku nsonga gye muliko ey'amazima ddala ku Allah ow'ekitiibwa tabaraka wa ta'ala. Allah yagamba azza wa jalla mu suratu
Al-A'raf aya ya 5 Allah gamba nti ala lahu al-khalqu wal-amru abaffe abange mazima ddala okutonda kwa Allah tabaraka wa ta'ala era n'okulagira kukwe yalina okutonda era yalina okulagira Allah wekitiibwa tabaraka wa ta'ala. Allah n'agamba azza wa jalla suratu Fatir aya ya 13 suratu Fatir aya ya 13 Allah gamba nti dhalikumullahu rabbukum lahul mulku mazima ddala yoyo Allah wammwe tabaraka wa ta'ala omulezi wammwe lahul mulku yalina obufuzi ye mufuzi lahul mulku obufuzi bubwe Allah tabaraka wa ta'ala. Walladhina tad'una min dunihi ebyo mukowola ne musinza ebitali Allah azza wa jalla ebyo byebusaba byemusinza ebitali Allah tabaraka wa ta'ala ma yamlikuna min qitmir tebisobola kubeera nga bino obufuzi bwonna hatta ne ku kabubi akabeera ku nsigo y'entende. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bw'oli entende ensigo y'entende eyo kungulu kuliko akabubi kalinga keeruyeruwe kati ku ntende okwo kuba ku nsigo y'entende eyo bw'oli naddala entende ng'ebadde nkalu bulungi gyasemu bw'oti ng'ogenda okugirya tunula akabubi akali ku nsigo y'entende akali waggulu we akali ku nsigo y'entende ako ebyo bye musinza ebitali Allah azza wa jalla tebikalinaako bufuzi bwonna. Allah bwe yagamba tabaraka wa ta'ala nagamba nti walladhina tad'una min dunihi ebyo bye musinza bitali Allah tabaraka wa ta'ala ma yamlikuna min qitmirin tebisobola kubeera na bufuzi bwonna tebiina buyinza bwonna hatta nekkabubi ako akali ku nsigo y'entende. Wala hawla wala quwwata illa billah obulizi bwa Allah tabaraka wa ta'ala. Kakati walam yu'lam anna ahadan min al-khalqi ankara rububiyyata Allah tabaraka wa ta'ala tekimanyiwangayo tetukirinayo tumazima ddala omuntu yenna musi ya Allah azza jalla mbitonde nti ankara yagaana nawakanya obulizi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kale ayinza okubeerayo nga asobola okukikola naye nga akikola illa an yakuna mukabiran aba akikola nga kwegulumiza na kwekuza nga ghairu mu'taqidin bima yakulu abatakakasa muli kyayogera nti kituufu wabula abeera yeekuza bwekuza na kweteekawo na kweraga naye ekituufu abeera akimanyi nti ddala obutuzi bwa Allah yatonda Allah yagabirira tabaraka wa ta'ala Allah yalagira Allah yateekateeka ebyo byonna abeera bimanyi mu kifuba kye mu mutima gwe kati byekangabiriza n'agaana obutuzi bwa Allah tabaraka wa ta'ala abakikola kibran oba mukabiran kwekuza naye ekituufu abeera akimanyi nga bwe gwali ku musajja mukulu Firauna al-la'in Allah mukolimire ebbanga lyonna tabaraka wa ta'ala atamwoke ebbanga lyonna kikakase tiddala byaliko bwalinga bubuze na kubuza bantu. Omwami oyo akasajja ako akakafiri akakyasiza obukafiri mu dunia ya Allah tabaraka wa ta'ala ako ebigambo ebyo kabyogera naye nga kabyogera nga takabburan kabyogera nga kwekuza so sinti y'ensonga entuufu gye kalina mu mutima gwako. Era Allah yagamba tabaraka wa ta'ala nti kagambanga nti ana rabbukumul a'la nga kagamba abantu b'ekibiina kyako nti ana rabbukumul a'la nze omulezi wammwe owa waggulu bwe kagambanga mbunze mulezi wammwe owa waggulu suratu nazi'at aya 24 mbunze mulezi wammwe owa waggulu wala hawla wala quwwata illa billah. Era kagamba mu suratu al-Qasas aya ya 3 mumunana kagamba nti ya ayuhal mala'u abange mmwe abantu bakibiina kyange ma alimtu lakum min ilahil ghairi mbu sibamanyiddeeyo simanyangayo ku mmwe katonda yenna oba mulezi yenna atalinze amakulu nti sibamanyiddeeyo mmwe katonda wammwe mulala atalinze amakulu nti nze katonda wammwe bwe kagambanga la hawla wala quwwata illa billah. Wabula ebyo kabyogeranga laysa an aqidatin kabyogeranga nga kabyogeza butali kwegamba bukkiriza bwennyini kabyogeranga nga kwekuza bwekuza naye nga mutima gwako mulimu amazima gennyini agagaba gatya ti Allah azza wa jalla ye mulezi tabaraka wa ta'ala kubanga ye yatonda kubanga yalabirira kubanga yalagira Allah tabaraka wa ta'ala era yateekeddwa kubeera nga asinzibwa ebyo byonna kaliga kabimanyi mu mutima gwako. Wala hawla wala quwwata illa billah. Era okumanya kali kabimanyi Allah yagamba tabaraka wa ta'ala Allah yagamba nti wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhuluman wa uluwa. La hawla wala quwwata illa billah. Suratu an-Naml aya ya 14 nga Allah agamba tabaraka wa ta'ala ti Musa bwe yajja eri Firauna n'abantu b'ekibiina kye abaletedde obusiraamu ne babugaana ne beekunuutiza Allah agamba nti wajahadu biha ne banwanyisa amazima n'obukkiriza n'okusinzibwa kwa Allah tabaraka wa ta'ala ebyo baabigaananga kungulu. Allah agamba nti wastayqanatha anfusuhum ebyo naye ng'emyoyo gyabwe gibikkiriza bulungi nnyo nti ge mazima naye ng'ebyo byabikolanga baagaananga kyokka nga ate amazima bagamanyi gali mu mitima gyabwe olukungulu ne balaga nti no la
ebyo Musa byazina byo bifu feba katonda bamwe naki wa hakaza babikolanga ebyo Allah agamba nti dhulman buli azamanyi wa uluwan nakwekuza kweteka waggulu wala hawla wala quwwata illa billah era chovola ba mu suratul Isra aya ya 12 Allah kinyuza ebyali wakati wa Musa alayhi salatu wasalam ne Firauna al-la'in nga Musa agamba Firauna yabugamba nti laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firauna mathburan. Allah agamba tabaraka wa taala ti Musa yagamba Firauna abugamba nti laqad alimta mazmu manyi otegedde era mazmu ogamanyi okimanyi ti ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi tewali asizza byamagero bino tewali asizza mateeka gano tewali yatonda tewali adabirira okimanyi bulungi nnyo tewali asizza nsonga zino byamagero bino tewali Allah azza wa jalla abisizza illa rabbus samawati wal ardi okujjako omulezi w'eggulu n'ensi Allah tabaraka wa taala nga basair ebyo byonna abisizza nga bujulizi obukakasebyo byenzize nabyo byenkuleetedde ebyokusinza ebya la ilaha illa Allah ebyawatali asizwa butufu okujjako Allah tabaraka wa taala bujulizi wa inni la adhunnuka ya Firaunu mathburan nenno nkakasiza ddala gwe Firauna butufu oli mukuzikirira oli mwabo abazikiridde ekigambo ekyo kati balinga babimanyi Allah yagamba tabaraka wa taala nti balwanyisanga amazima gabajidde naye wastaiqanatha anfusuhum emitima gyabwe emyoyo gyabwe jakkirizanga nti ago ge mazima naye babikolanga ebyo dhulman kulyazamanya kuteeka bintu bitali bifo byabyo wa uluwan nakwekuza ku Allah tabaraka wa taala kumwekulizako chavula banti balina ebibonerezo ebinene ebitagambika laylan wa naharan sirran wa alaniyatan tusoba Allah azza wa jalla atuonye obukafiri n'obushiriku naye embeera nzibu nnyo ezitagambika chavula banti obulezi buno abashiriku bonna ab'emiteeko gino oba ab'emirembe gyonna babukkiriza otegedde ekigambo ekyo abashiriku abagateko Allah tabaraka wa taala kanu yuqirruna bi rububiyyati Allah tabaraka wa taala balinga bakkiriza obulezi bwa Allah tabaraka wa taala kyokka ekyewuunyisa mu kukkiriza obulezi bwa Allah azza wa jalla ma ishrakihim bihi fil uluhiyya ate nga bamugattako mu kumusinza kyokka nga ate bamaze okubeera nga bakakasa obulezi bwa Allah bagamba nti omuntu yenna kasitaka kutanda n'okkiriza obulezi bwa Allah azza wa jalla ate ng'era bwe kiri kubanga bwe butonde ye fitra bwe butonde obunti omuntu oboyina okukkiriza fitratan mu bubumbwa bwogwe Allah byakutonda nabwo oboyina okukkiriza nti mazima ddala Allah azza wa jalla ye yatonda obulezi bwa Allah oboyina okubukkiriza kati bulirwa obukkiriza bwe pa obeera omaze okwerezamako okubeera nga Allah gwina okusinza tabaraka wa taala nekyewuunyisa nti okkiriza obulezi bwa Allah tabaraka wa taala kyokka ate n'omugattako mu kumusinza wala hawla wala quwwata illa billah kati bamushirikuuna abo mwana wattu balinga bakkiriza obulezi bwa Allah tabaraka wa taala kyokka nga ate bamugattako era kyovola ba Allah tabaraka wa taala aya nnyingi mu Qur'ani y'ekitiibwa eziraga ensonga eyo Allah yagamba tabaraka wa taala mu suratul mu'minun kutandikira ddala ku aya nga ya 84 paka ku 99 nga Allah agenda alambika tabaraka wa taala ensonga zino Allah gamba nti qul bagamba gu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bagamba nti limanil ardu wa man fiha ani nannyinisi n'ebyo ebigirimu ani nannyinisi n'ebyo buuza buli mukafiri yenna owa buli kika kyonna oba mulokole oba mukulu oba mukatuliki oba mu Seventh Day oba ani kasesero yenna gwe balimu yenna kwe mubuuze nti qul limanil ardu wa man fiha ani nannyinisi n'ebyo ebigirimu tusobola gamba nti bya Yesu tusobola gamba nti bya jinni gundi tusobola gamba nti ebyo eggulu n'ensi bya lubaale tusobola gamba nti eggulu n'ensi bya bajjajja la tekisoboka abadan tekisoboka lwaki fitratan obubumbwa buli bumuwa nti ebyo bya Allah azza wa jalla yabitonda tabaraka wa taala liman al-ardu wa man fiha ensi yali n'ebyo ebigirimu ensi yani n'ebyo ebigirimu in kuntum ta'lamun banga ddala mumanyi enseno yani nebigirimu nebe bigiriko sayaquluna lillah Allah gamba kenyini tibajja gamba nti bya Allah sayaquluna lillah bajja gamba nti bya Allah tabaraka wa taala
kati kul bagambe bumanga mukitegedde ekyo nti bya Allah tabaraka taala afala tadhakkarun abafete mujjukira nti bwebanga bya Allah azza jalla yoitonda yatekeddwa okusinzibwa mu butuufu ebyo musinza mu bisinza mu bukyamu era bikyamu mumaze okukakasa ddala kwennyini ti Allah yatonda tabaraka taala ate baada dhali kuvanyuma lewe byonna ne mugateko Allah tabaraka taala afala tadhakkarun temujjukira temulaba lwaki mwagala okubeera babuya bubuya abawedde emirimu temulaba nti Allah yatekeddwa okusinzibwa tabaraka taala Allah agenda maaso okutulaga agamba nti kul bagambe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man rabbu samawati sab'i wa rabbul arshil azim anin nanyini maguru omusanvu anin nanyini guru oba nanyini maguru omusanvu Allah tabaraka taala anin nanyini go wa rabbul arshil azim era anin nanyini namulondo eyekitiibwa arshi eyekitiibwa nanyini yani ani mulezi waayo anin nanyini yo من رب السماوات السبع من صاحب السماوات السبع وصاحبي وهو صاحب العرش العظيم أني ننيني قلو مسانفو إلا أني ننيني نمرون دي يكتيوا أني ننيني أبي توندي أني مرزوابيو أبي توندي سيقولون لله بالنبي وجه قامت يا الله عز وجل كنت بصورة قامت قلو ليا رباري قلو ليا مpeozaachika eggulu lya sanamu gundi eggulu lya mayembe eggulu lya muntu gundi yalitonda la eggulu lya ntaana gundi eggulu lya jjinja gundi eggulu eryo lya muliro ogw'ejindi eggulu eryo lya jjinja ery'ejindi oba lya luzi olw'ejindi oba lya lwazi olw'ejindi ko ebyo basinza mu kifo kya Allah tabaraka wa taala basinza ntaana basinza miriro basinza miti basinza biwuka basinza bisolo basinza bantu basinza malayika basinza bantu bannaabwe basinza nzizi basinza mayinja basinza nsulo wahakadha basinza mpewo wahakadha tewali wasobola kugamba nti eggulu lino lya mpewo oba eggulu lino lya muti oba eggulu lino lya ntaana eri la naye nga ebyo byebasinza mu kifo kya Allah tabaraka wa taala kati babuuze ebyo byani era bajja kugamba nti bya Allah tabaraka wa taala kul bagambe afala tattaqun abaffe temutya mmwe temutya nembeera nga ate mumpanze okakasa nti Allah yatonda ate nemusinze ebitali Allah tabaraka wa taala wala hawla wala quwwata illa billah كل بقام محمد صلى الله عليه وسلم من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون بقامتي وبفوز بابو لشنتو چونا بني ميكونو جاني قل من بيده ملكوت كل شيء وبفوز بابو لشنتو چونا بني ميكونو جاني oba buli mukono gwani ensonga zonna ziri mukono gwani wa huwa yujiru wala yujaru alayhi nga yabudamya yakuuma Allah wekitiibwa tabaraka wa taala kyokka nga ate yetabudamizibwa takuumwa owekitiibwa Allah tabaraka wa taala lwensonga nti yatonda yatuteekako obukuumi Allah wekitiibwa tabaraka wa taala ebyo in kuntum ta'lamun ani akoleyo singa mubeera mumanyi bajja kugamba nti sayaquluna lillah Allah gamba nti bajja kugamba nti ebyo byonna bya Allah azza wa jalla Allah gamba nti qul bagamba nti fa anna tusharun kati mubuya la hawla la quwwata illa billah nemubeera ng'abaloge nemuva ku Allah tabaraka wa taala okumusinga mumaze okukakasa nti ddala yatonda kyokka nemubuguyala nembeera nga abantu nemubeera nga bebaloze fa anna tusharun kati mulogwa mutya mulogebwa mutya ne mulogwa engeri eyo ebajja ku mazima g'omumaze okubeera nga mukakasa era mulaba era mufuna ne mudda ate mu kusinza bitali Allah tabaraka wa taala la hawla la quwwata aya nene aya kwegamba aya za Allah tabaraka wa taala mu Qur'an yakitiibwa zeewuunyisa Allah yagamba tabaraka wa taala mu suratu az-Zukhruf aya ya 9 Allah gamba nti wala in sa'altahum bubanga obabuuzizza butandika kubuuza olwo omwana omuto yennyini n'omwana omuto kumbuuza nti ani yatonda eggulu era gamba nti Allah ane katonda bw'aggulu ne bwe kati akala katonda bw'aggulu ne bwe kati ne mu abantu abalina amagezi Allah yatonda n'amagezi tabaraka wa taala wala hawla wala quwwata illa billah Allah gamba nti wala in sa'altahum bubanga obabuuzizza man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizu al-alimu tabaraka wa ta'ala wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizu al-alim bubanga obabuuzizza ani yatonda eggulu n'ensi suratu Zukhruf aya ya 9 Allah gamba nti obabuuzizza ani yatonda eggulu n'ensi
ليقولن خلقهن العزيز العليم بجا بلا الدلا كنو ككسا بجا بلا الدلا انت يبيتوندا العزيز ويشتيوا الله تبارك وتعالى العليم أمماني إنيو أمكنكو فمكمانيا ويشتيوا الله تبارك وتعالى يتوندا الله قام عز وجل مسوط الزخرف في راع آية ياتنانا ممسانفو الله قامت ولا إن سألتهم من خلقهم ببابوزا تياني بتوندا مwe بانتواني بتوندا الله أكبر ونودو بابوزا أني يتوندا كنو أني يتوندا كنو أني يتوندا كتي بابوزي من خلقهم أني بتوندا بو ليقولن بجا جامبا تي الله ليقولن الله بجا جامبا تي الله يتوندا تبارك وتعالى الله قامت فأنا يؤفكون كتب شبان قبات تجد بيشتيو إيتوتي الله يبتوندا إذا ناتوندا نبيسيجا دوبيونا فأنا يؤفكون كتب شو كبات يا وكفكو الله عز وجل وكمسيزا نبدأ مكسيزا بتالي الله تبارك وتعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله الإيمان بربوبيته تبارك وتعالى وكوكريزا ولزوا الله عز وجل كسوبو كريزا بوتي وبا وبيرو مزو كويدا زماكو وكوكريزا وكسنزوا كو الله تبارك وتعالى كتب لقروا يا الله عز وجل وأمر الرب سبحانه وتعالى شامل للأمر الكوني والشرعي الله بقى تبارك وتعالى موسيقى دياتون وبقى تلقروا شاء الله عز وجل تشبونا ebida gero byensi Allah ngiya tabaraka wa ta'ala ebida gero bya sharia obusembo yassa abantu bakolereko وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه تبارك وتعالى بما يريد حسب ما تقتضيه حكمته جاء الله عز وجل بوالينتي يا ربي لنسي تبارك وتعالى مندبر لا kigamba esingo kuberanga ya magezi okusinziza ku magezi ga Allah tabaraka wa taala nenteka ye fahuwa kadhalika alhakimu fihi bishar'i alibadat wa ahkam almuamalat hasba ma taqtadi hikmatu chotegeza nti Allah azza jalla babanga yaragira munsiye oba yateka ensiye Allah subhanahu wa ta'ala ngabya gada bibino kuberanga biberamu Allah tabaraka wa taala munsi mukujiteka chotegeza nti munseyo yayino kuberanga yemulamuzi wayo mukuteka wa mateka go kumusinza Allah subhanahu wa ta'ala na mateka genkolagana nga Allah subhanahu wa ta'ala bukiri nti yasingo kumanya ntekateke nungi subhanahu wa ta'ala kitegeza nti bwebange ensiye eranga mukkiriza nti ensiye eranga mugondera ebiregero byensiye Allah subhanahu wa ta'ala kitegeza nti amateka gago kumusinza mu nsiye ge galina okutambulirwako tewali kusinza birala bitali Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan ila بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات وانا وتومونتي ينا اغاتكو الله تبارك وتعالى وباتيكاو ni Allah subhanahu nataka ikintu kyonanga kino muterewa mateka mukusinza Allah subhanahu wa ta'ala oba hakiman fil muamalat oba kino kumwa mateka munkolegana yenseno فقد أشرك به أبدا قسكو الله تبارك وتعالى ولم يحقق الإيمان إلى بلتك كسزبو كرزا وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الإيمان بالله وكو كرزا الله تبارك وتعالى ينبجي سوكا منبجي زبو كرزا زتواتان سوك تنولي لا وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا توقام ينتيبين توبي كولا وكو كرزا الله عز وجل ابين توبي كولا ينبجي سوكا ايوبو كرزا ابين تبيلي بنا السوكا الإيمان بوجود الله عز وجل وكوكيزو كبيرا وكو الله تبارك وتعالى اتشو كبيري الإيمان بربوبية الله جل وعلا وكوكيزو برزوا الله تبارك وتعالى إن شونج الزبير كتي وين جوجل زري كفد بإذن الله تبارك وتعالى وكوكيزو كبيرا وكو الله تبارك وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى كتي كونو كوكيزا burezibwa Allah tabaraka wa taala tubuzaye ensonga bbiri insha Allah tabaraka wa taala tusoke tuberenga tujjuza empaji esoka eyobukkiriza wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan inam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka inam